ahkamu almakabir aw alqubur, amateeka agafuga entaana, amateeka agafuga zirimbo oba amateeka agafuga ebijja gye batuziika. Ekisookera ddala dafnu almayit almuslim maa alkafir. Obusiraamu bwalamula butya okuziika omusiraamu n'atali musiraamu ne babaziika awamu? Mulaba ebijja byaffe bingi birimu ekintabuli, abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu. La yajuzu dafnu almuslim maa alkafir, tekikkirizibwa kuziika musiraamu ng'omuziise n'atali musiraamu. Awil kafir maa almuslim, oba okuddira atali musiraamu n'omuziika n'omusiraamu ku kijja kitya kimu, balina okwawulibwa. Ono alina okudda sayidi eno n'ono alina okudda sayidi eri. Ezo ezimu ku binsobi ezikolebwa abantu ba famire ku bijja gye tuziika. N'osanga nga abafu baffe tubaziika mu kintabuli, abasiraamu n'abatali basiraamu balina okwawulibwa. Wateebwewo ejjiji, bano basiraamu, bali si basiraamu. Mumukimanyi bulungi oluusi famire zaffe abantu abamu bazivaamu ne basiramuka busiramusi. Buli n'abeera nga asiramuse n'ava mu famire ey'abantu abatali baki basiraamu n'atuuka okufa. Watabeerawo mateeka malambulukufu, osanga abantu abamu nga bo bamala geziikira. Ono bamuziise wano musiraamu, n'ono si musiraamu, babatadde wamu. Balina okubeera nga babaawula oba okuteekawo fensi, ekisenge ekyawula. Okubaziika ku ttaka erimu si kibi, naye baawulwe muki mu nziika. Bano basobola obbateeka eri ne bateekawo fensi, bano ne babateeka eri, so si kubateeka wamu. Kubanga omuntu wajja okutoola salaamu, assalaamu alaikum ahla ddiyaari min almu'minina walmu'minat, kaifa yufarriku baina haula. Bw'aleeta salaamu ayawula atya? So oli bw'amanya nti wano baziiseewo basiraamu, ajja n'aga nti assalaamu alaikum ahla ddiyaari min almuslimina walmuslimat wa min almu'minina walmu'minat, n'abatolera salaamu. Naye buli obateeka awamu kintabuli, oba oleese biki? Ebizibu binene. N'olw'ensonga eyo tekikkirizibwa kugatta basiraamu n'abatali basiraamu fi dafni, mu nziika. Bali yufarraq, balina okubeera nga baawulibwa, eitha bisuurin, okuteekawo fensi oba okuteekawo ekyawula, au fasil, oba okubaawula. Bano ne babaziika eri ne bano ne babaziika eno, kubanga buli omu alina ebibye. Naye osanga ebijja byaffe nga mukhtalaf, kintabuli, baina almuslimina wa baina alkuffar au alkafirin, wakati w'abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu. Balina okubeera nga baawulibwa mu nziika. Bano ne babazza sayidi eri ne bano ne babazza sayidi eri. Naddala omuntu ng'asiramuse mu famire mutali basiraamu, anyweze nnyo ekiraamo ekirambika amaziika ge, olw'obutakolebwako birala biyinza kuvaamu. Tegerekisi, kubanga buli bantu balina enzikiriza eyaabwe eyaki ey'enjawulo. Kale bwe tuba tuziika tulina okwawula wakati w'abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu. Sisuubira nti waliyo omusiraamu gwe baleeta ne bamuziika ku kereziya. Sisuubira nti waliyo
omuntu gwe basobola okukwata nga si musiraamu ne bamuziika ku muzikiti. Naye we bituuka ku famire ogenda okulaba abantu nga bagamba musosola, bonna kyekimu. Si kyekimu. Lakum diinukum waliya diini. Diini z'abantu za njawulo zirina okwawulibwa. Tegerekisi. Naye ojja kulaba abantu bagamba we asosola mu madiini, ono afudde si musiraamu, ono afudde musiraamu. Okwo okusosola kuba kumaze okukola ki? Clearance eba emaze okukola ki? Okuyingirawo. Abantu baawulibwe mu nziikibwa yaabwe, abasiraamu n'abatali basiraamu. Bw'obeera nga wava mu famire ey'abantu abatali basiraamu, nyweza nnyo ekiraamo ogende nti bannaayi bwe mbanga nfudde munziikanga bwe muti. Makulu bakwawule n'abantu bano. Tegerekisi. Kati laba omukulu w'ekika bw'ajja, we babaziika awamu nga muli kintabuli, ajja ateeka emisaalaba ku kabuli. Laba bw'ateeka ku ntaana ya jamaada eya ssula n'ateekako omusaalaba. Baba baawuliddwa amanya awo no wali baziikawo basiraamu, wano batali basiraamu. Tegerekisi. N'ebizibu ebirala ebisobola okubeera nga bijja ku sayidi efaanaganako bwetyo. Biki ebitakkirizibwa eri entaana, oba biki ebitakkirizibwa we baziika abasiraamu, oba ku limbo oba ku bijja, era nga bino ebimu biri haramu. Ekisookera ddala adhabh wannahar inda alqabri. Tetukkirizibwa kusala kisolo kyonna nga tukisalira kaburi. Osanga abasiraamu abamu bakwata endiga, n'akwata embuzi, n'agenda n'agisalira kaburi. Hatta wa in kana adhabhu lillah, newankubadde tosalidde mufu oyo ng'ogamba nti osalidde Allah, naye ng'osalidde kaburi, tekikkirizibwa, yahrum. Fahuwa bid'atun munkara. Eyo bid'a yennyini munkara, evumirirwa, etakkirizibwa, gy'oba oyingiza mu ddiini. Tuli fenna? Wa in kana adhabhu lilmayyit, naye ate oli bw'aba asalira busalizi mufu nga gwasalira, ekisoose kusalira ku ntaana, fahadha bid'atu munkara. Naye ate oli bw'asala ekisolo, dhabahahu lilmayyit, ng'akisalidde muki? Mufu, fahuwa shirkun akbar, aba agudde mu shiriki ddala ennene. Tekikkirizibwa ekyo. Wa akilu lmadhbuhu haramu, n'ennyama eyo eba esaliddwa ng'oli agisalidde mufu, tekkirizibwa kuliibwa. Liannahu haramu, liannahu fisq, kyaba asaze kiba haramu, kubanga dhabahahu lilmayyit, akisalidde muki? Mufu. Oba tuli ffenna basiraamu? Ekisoose mukyawudde ku kisembyeyo. Ekisoose adhabhu lilqabri wannahari. Manya adhabhu wannaharu inda alqabri, azze n'asalira awali entaana, n'asalirawo ekisolo. Kebeere nga akiika ya mwana we gy'asalidde awali eki? Entaana. Tugambe nti ebeera bid'a almunkara, fahuwa bid'atu munkara. Naye bw'asala ekisolo n'akisalira mufu, wano asalidde muki? Mufu, fahuwa shirkun akbar. Wa akili adhabhu haram au almadhbuh, okulya obuli ekyo ekisaliddwa ng'okisalidde mufu. Tuli ffenna? Oba olidde ekiri ki?
ekiri haramu tekikkirizibwa. Kyovulaba Anas bun Malik radiyallahu anhu yagaa nti la akra fil islami, mu busiraamu teriiyo kusalira bafu, mu busiraamu teriiyo kusalira bafu. Qala Abdurrazzaq kanu yaakiruna inda alqabri bakara, mu jahiliya basaliranga abafu nga basalira ku ntaana zaabwe, awishat basalanga ente ne basala embuzi oba endiga. Kati kyava Anas bun Malik yagamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la akra fil islami, mu busiraamu teriiyo kusalira ntaana, era bw'osalira entaana fahuwa genda osalire omufu ekisolo, musaayi gwetoloze ku ntaana ye, oba genda osalire ekisolo kino awali omufu oyo, tojja kuddayo mumulogootana, tajja kuddayo kusumbuwa mu tulo. Oli agenda n'aloota ennyo abafu ne bamuga agenda osalire endiga awali kaburi ye. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiziiza, era abamanyi baffe ab'obusiraamu balaba nti shirikun akbar, shiriki ennene okusalira kaburi. Tuli fenna ekyo tekikkirizibwa. Mu birala ebiri haramu ku ntaana, albinaau ala alkubuuri, okuzimba ku ntaana. Kye bayita okuzimba ku ntaana maarufu, kimanyikiddwa, kyawukanako n'okuteeka amayinja ku ntaana. Kye bayita okuzimba entaana kwe kuleeta blocks, seminti, n'otandika okuzimba. Naye okuddira amayinja n'oteeka ebbali w'entaana, okwo si kuzimba, okwo kuba kutangira ttaka butakola ki? Okutangira ettaka obutagwayo n'ozizika ku ntaana amayinja, kagabe matafaali nga gooleese n'ozizika, ekyo tekiri haramu. Wabula ekiri haramu albinaau ala alkubuuri, okuzimba ku ntaana. Wano waliwo ebintu ebibuzaabuza abasiraamu ku nsonga y'okuzimba. Okuteeka kabuli amayinja tekiri haramu, n'okuzimba ekisenge fensi okwetooloola limbo oba ebijja byammwe tekiri haramu. Okwo si kuzimba ku ntaana, eyo eyitibwa fensi. Kye bayita okuzimba ku ntaana kimanyikiddwa, naawe okimanyi. Kugisimeetinga, okugizimbako tekikkirizibwa. Tuli fenna. Ekyokusatu ekiri haramu walkitabatun alaiha, tetuwandiika ku ntaana. Kiri haramu okuwandiika ku ntaana ey'omusiraamu, ey'omukkiriza. Alkitabatun alaiha, n'okwata entaana n'ogiwandiikako. Jjajjaffe yazaalibwa 1920, naafa 2024. Hadhihi hiya alkitaba, kye bayita okuwandiika. Au kitabatun ayatul kursi, oba okuwandiika ku ntaana ayatul kursi, tekikkirizibwa, kiri haramu. Okuwandiika ku ntaana ekintu kyonna hatta ayatul kursi, neweebeera ayatul kursi, tokkirizibwa kugiwandiikako. Ntegerekisi. Waljulusu alaiha, ekyokuna okutuula ku ntaana. Abantu abamu bagenda n'atuula eyo mbwe ennaku emuluma, alina ebizibu, n'agenda kabuli ya kitaawe, eya jjajjaawe, eya nnyina, oba ey'abantu be, n'atuula eyo ku malaalo. Nali njogera ku misomo gyange egya poligame, ne ŋŋamba buli mukyala yenna atayagala kumuzzaako, genda ku bijja by'abajjajja bammwe,
oli ate n'akola mu video ng'agenze ku bijja ali bw'ati omukyala kale n'owewuunya ebyo si byentegeeza. Kyentegeeza dda ku lujja lwewammwe gye babakola ki obeere eyo toyagala kukuzzaako dde, so saagamba nti mugende ku ntaana z'abeewammwe. Naye omukyala yakola video ng'ali eyo mu ntaana ajagaana bw'ati, ekyo si kye nali ntegeeza. Loza mulaba abantu be tulina ab'omulembe guno, oyogera kirala n'ateekawo n'akola ne video ali mu bijja bw'ati bw'anyeenya ekyensuti ataddemu eddoboozi lyange. Kakati waliwo ebintu garaibu ebyewuunyisa abantu b'omulembe guno. Toyagala kuzzaako dda ku bijja by'abajjajjammwe, ali mu bafu bw'ati atambula. Kyo si kye nali ntegeeza. Tegeeza oli adde ewaabwe dda ku mpya zammwe, ndooza lwe luganda olulungi, mudde mu mpya zammwe mutuule eyo mukuume bakitammwe ne bajjajjammwe. Ayi temwagala babakole ki? Naye oli yategeeramu ekyo kyakugenda mu malaalo. Kale tetukkirizibwa kutuula ku ki? Ku ntaana. Bannange omufu aweebwa ekitiibwa, hayyan wa mayita, nga bw'abadde mu bulamu ne mu kufa. Totuula ku ntaana. Tuli ffenna wassalaatu indaha, ekyokutaano ekiri haramu, assalaatu indaha, okusaalira awali kabuli. Keba esswala ya sunna. Sanga abantu abamu bw'alina amabanja ga banka gamuyinze n'agenda n'atwala era akabbiri mu kabuli ku ntaano, omusanga eyo mbijja asaala, yeegobako ebizibu, yeegobako emitawaana. Hadhi la yajuzu. Wassalaatu indaha, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba atya, la tajlisu ala alquburi wala tusalli ilayha, temutuulanga ku ntaana wadde okuzisaalirako. Wassalaatu ilayha, n'okusaala nga mwolekedde entaana. Temukkirizibwa kusaala nga mwolekedde entaana. Tuli ffenna? Temukkirizibwa kusaala nga mwolekedde entaana. Bantu basaala bwe bati boolekedde kabuli, okuggyako biwujudi ssuuri awil fasil, okuggyako nga waliwo ekisenge fensi. Naye abantu beboolekera bwe bati entaana tebakkirizibwa kusaalirayo illa biwujudi alfasil, okuggyako nga waliwo ekyawula wakati w'abafu abo, obanga waliyo ekisenge nga fensi eyawula wakati w'abafu n'abakola ki? Oli bw'atagamba enkoowe nga basaalira eno bbali, tebasaalira eri bafu. Tebulaba waliwo ekiki? Waliwo fensi, basaalira eno bbali. Oli bw'agamba ng'enkoowe basaalirayo. Tekikkirizibwa kusaalira ku ntaana oba okuzoolekera. Naye senga wabeerawo ekyawula fasil, eno gye baziika, eno gye basaalira, ekyo kirala. Wa iqaadu suruj wal masabihi alayha, ekyomukaaga tetukkirizibwa kuteekayo mataala. Bantu abamu beejinga n'awayalinga awali entaana ateekayo amataala gayambe ekyomufu. Oli ayinza ogamba bw'aba alina ssente ze, abaana bwe baba bakisobola. Tetuli ku kyakubeera na ssente n'abaana kusobola, tuli ku busiraamu. Busiraamu tebukkiriza, kubanga wasiila kubo eritwala abantu filgulu mu kusukka ekkomo mbaki mu bafu. Ogenda okulaba abantu batandise okuzisaba, basuubira nti abantu bano bankizo. Nga bwe nabagamba omulundi ogwayita, omuntu agenda n'aziika omuntu oba sheekhe, baseeka abo abakulu oba abakulembeze b'eddiini. Tebulaba Nabbi yatangira kabuli ye n'abaga nti la taj'alu kabran wathanan yu'badu min dunillah, temufuulanga kabuli yange ekisinzibwa awatali Allah.
bwobeera omukulembeze w'eddiini naawe kugira abantu abayinza okukusinza abasobola okukusaba. Sanga abantu nga baziise abaali abakungu b'eddiini batadde wali omusaala n'ebbinika n'obulaadi, mufu asaala afuna wuzu, alina akalaadi atendereze. Lwaki mbimuteerawo? Oba lwaki mbiteerawo buli ajja asooka asaalira akabbiri? Yali asaala nnyo? La yajuzu hatha. Muteeka abantu eri ekkubo ery'okusinza abafu, batuuke n'okubavunamira n'okubasaba babamalire ebyetaago, kumba ate mubasuula mu shiriki. Kati n'olw'ensonga eyo tulina okwegendereza ebintu ebitakkirizibwa kukolebwa eri bafu. Tugambye wa iqaadu suruj, tetukkirizibwa kuteekayo mataala. Olwaleero abantu bakola entaana n'agimalirako obutitimbi bw'essente. Waliwo omugagga omu gwe nalaba gataliiko nfufu, yaziika maama we n'aga entaana ya nnyina emumazeeko miliyoni 4. Yes, mugende muddeyo mu gataliiko nfufu, muyinza okulowooza njogera byange. Nze kennyini nga ndaba bwe nti ku TV, n'aga entaana ya maama emumazeeko miliyoni 4. Obuwumbi babuyita buwumbi obwo, obukadde 4. Kale senga owako bamasakini buli omu 5 ne bejja mu bwavu, oba essente ezo kale n'ozimbamu omuki omuzikiti n'ogamba ku saddaaka ya maama bamulekwa, naye entaana nekumalako obukadde 4. Tegerekisi bagagga abo ab'omu kibuga abo abalina ebizimbe mu kibuga, saagala kwogera linnya lye, naye oluusi bambi abamu bakikola butamanya, oluusi ne ssente oba tamanyi waateekeddwa zikola ki, ziteeka naki kisobola kugasa muki mufu. Oba omuntu afudde ng'era bulaba abantu abamu bafiirwa bazadde baabwe n'akubisa t-shirt miliyoni 60, n'ayambaza abazzukulu, abajjwa, abakyala bonna balimu bambadde t-shirt bataddeko wano erinnya ly'omufu n'emabega. Bye jjajja oba maama we agona miss you our mom. Luusi ne maama waabwe abadde waawo nga n'eddagala erimujja, naye bw'amala okufa bano ne bakubisa t-shirt bagenda okujjayo bamulekwa, bannamwandu, abazzukulu, buli omu ali mu t-shirt bazitadde mu ssente. Luusi nga ne muzeeyi waabwe afudde yeegomba n'okulya ennyama nga badde tebagimutuusaako, naye bw'amala okufa ne beekejja ne bateeka essente empitirivu. Ntegerekisi ayo ekyo tekigasa mufu. Ebigasa omufu baganda bange abasiraamu kumusabira at least aganyulwe mu bulamu bwe ng'akyali muki mulamu, abeere mu bulamu. Bagambe nti abaana ba wano n'abazzukulu baalabirira jjajja waabwe abadde asula mu nnyumba matiribona, babadde bamuvugira mu motoka ey'ebbeeyi, naye ate amaze okufa. Kati mukola ebyo tebigenda mugasa nga amaze okufa. Ntegerekisi kale ebyo byonna byenjogedde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha rasulullah an yujassasa alqabru. Nabbi yaziiza an yujassasa alqabru, okusimentinga entaana oba okugikuba langi oba okugiteekako ttalazo. Wa yuqada alaihi, Nabbi naziizo zituulako. Wa yubna alaihi, n'okuzizimbako. Akhrajahu Muslim, hadisi eri Muslimu, hadisi ya Jabir. Ebyo Nabbi yabiziiza. Agali gwe atali Nabbi simanyi wa gy'ogenda aga nti seeka agaana abantu ebyo bigambo bya Nabbi waffe Muhammad, okuggyako ng'oli Nabbi wa 26, naye ekitali ekyo bigambo bya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'atuuka n'okugamba mu hadisi ya yagamba sallallahu alaihi, la tajlisu ala alqubur wala tusallu alaiha, temutuula ku ntaana wadde okusaalira gye ziri.
tulifena mu hadisi endala, hadisi ya Jabir, Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayujassisa al-qubur wa an yuktaba alayha, yagana okusimentinga entaana, okuzizimbako, okuzituulako. Ebyo nabyo tebikkirizibwa. Wadde ogenda kukolerayo musomo kutiisa abantu kufa, tokkirizibwa kutuula ku ntaana. Olaba abawalimu abamu agenze n'atuula ku ntaana n'akolerayo vidiyo. Bane mujjukira okufa omusajja ono gwe mulaba yali mugagga ate ng'atudde kuli, ate kwakolera vidiyo ey'obusiraamu. Sooka omanye obusiraamu nti bwakugaana okukola ekyo kyokola, kutuula ku ki, ku ntaana n'okuzirinnyako. Ebyo byonna byonna tebikkirizibwa mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Ekyo nga nkimaliriza ebitakkirizibwa kukolebwa ku bafu oba mu ntaana oba eri entaana. Ensonga endala y'ensonga ey'okuwerekera omufu. Omufu awerekebwa atya? Mayiti y'omusiraamu. Mayiti y'omusiraamu ewerekebwa mu kasirise biduni rafi sauti, nga tetusitula ddoboozi, wala bidhikirin, wadde dhikiri yonna kebeere nga nnungi etya. Tetukkirizibwa kugoberera jeneza ya mufu nga bagenda omumuziika ne tugitwala bisautin, n'eddoboozi lyonna wadde lirimu dhikirillah, okutendereza Allah. Kakawuli la ilaha illallah, ng'ekigambo kya la ilaha illallah. Simanyiyo kigambo kikisinga bulungi. Tetukkirizibwa kukireeta. Nabbi yatugamba tugoberere omufu nga tufumintiriza kufa. Era yali enkola y'abasahaba enziika yaabwe gye baaziika, eyajja egobererwa emirembe gyonna paka abantu lwe baatandika okuzuula mu ddiini ne beeterawo ebyabwe ebitakkirizibwa. Omufu bw'aba atwalibwe mu kasirise nga tewaliwo dhikiri yonna emukola ki, emugoberera mu mbeera yonna. Tuli ffenna. Ensonga endala, bwe tutuuka kabuli, olwaleero waliwo abantu bye balaba ku kabuli. Kabuli y'omusajja ekiri sunna, jeneza y'omusajja oba kabuli ye, kwe kubeera nga tebikkiddwako lugoye. Naye kabuli y'omukyala ekiri sunna, ayustara kabruha, kwe kubeera nga kabuli ye ebikkibwa, kubanga mu kugibikka mulimu okubikka maalimu jismiha, enkula y'omubiri gwe. Era kyekyo ekiri mu sunna. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yasanganga kabuli ey'omusajja ng'agamba nti ng'ebikkiddwako, ng'agamba ekyo kikolebwa kuba ki? Ku bakyala bokka. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wajada qawm qad sataru ala al-qabri, yasanga abantu nga babisse ku ntaana. Fajadhabahu, n'asikayo olugoye n'agamba nti hadha yufaal fi nisa, ekyo kikolebwa kuba ki? Ku bakyala. Kitegeeza entaana y'omukyala yebikkibwako oluki? Yebikkibwako olugoye. Mukyala bwe baba bamuwerekera, ngambye ekyo kiri sunna, era tekirwanyanga abasiraamu ku ntaana. Sanga abasiraamu abamu balwana, bakubagana, oli akutte ekitiiyo, akuba munne, akuba omuggo. Hadhi sunna, kiri sunna ku ntaana y'omukyala. Tuli ffenna okubeera ng'ekola ki? Ng'ebikkibwa, n'ejjeneza ye obutamutwala nga ali awo. Ntegerekisi.
otunulira basahaba enkola yaabwe bwe batyo bwe bakolanga omuli Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib ne Anas ibn Malik basanganga entaana ezibikiddwako ezabaki ezabasajja olugoye balujjako ne bagamba kikolebwa kuki mukyala. Fajara hadha al-amal, enkola eyo nebeera nga yatambula ku mirembe gy'abasahaba ne batabi'in ila yaumina hadha, paka ku lunaku lwaffe olwaleero, liman yattabi'una sunna, eri abo bonna abagoberera enkola y'abalongoofu abo. Bwebanga ntaana ya mukyala ogibikkako olugoye. Kati olwaleero abantu kye balaba kubikka kabuli olugoye, waliwo akantu ke balaba nga banyeenya, oli nga anyeenya olugoye, abakutte olugoye ku ntaana. Hadhi laysat ibada, eyo si ibada ey'okunyeenya olugoye nga abantu bali wansi ng'oli anyeenya, wabula kirabika ekibanyeenyesa bano abali wansi ebbugumu. Oba ntegerekese, so si nti tteeka nti abakwatiridde olugoye balina kukakola ki? Kanyeenya oli akifuule nti nkola nti olugoye lulina kubeera nga lunye, oba mwegendereze. Wabula ndowooza bano abakikola kuyamba ku bali wansi abateekayo okufuna oxygen. Otherwise ekitali ekyo bwe bakikola nti ibaada, tekiriiko buki? Tekiriiko bujulizi nti olugoye lulina kunyeenyezebwa, nti bw'otanyeenya. Oba ntegerekese, kakiringa bw'olaba era enkola y'okuyiwako amazzi nga tumaze okuziika. Enkola y'okuyiwako amazzi si yabwateeka, wabula bagamba senga kizuulibwa nti okuyiwako amazzi ettaka lino kunyweza ki? Ttaka. So si nkola nti buli lw'omala okuziika balina kuleeta maki? Ettaka we liba lisobola okwenyweza lyokka kimala ne bw'otayiwaako maki? Naye bwe kiba kidde ekyo ila tabi'atul ard, eri enkola yaki? Nekya y'ettaka. Bwe tuba tusuubira nti ettaka lino lijja kukola ki? Kufuumuuka, oyiwako amazzi lisobole okukola ki? Okwekwata lireme okuva ku kabuli. Naye ogenda okulaba abantu abamu bakifuula ada, bamaze okuziika leeta amaki? Leeta amazzi. Olwo n'abatamanyi na illa lwaki bagateekako? Ekijirisaako amazzi kukwasa ttaka lireme okufuumuuka, senga kyekiba ekikula ky'ettaka we muziisa. Waliwo gwe baabuuza lwaki muyiwako amazzi, waliwo abagayiwa ku nsonda nnya wokka, n'ayiwa wano ne wano, n'agamba nti gayambako omufu okumuggula amatu. Kyani yakiyigiriza nti amazzi ago gayamba okuggula omufu amaki? Ekyo tekiriiyo mu Busiraamu. Senga gabadde gamuyamba okumuggula amatu, lwaki temugayiwaamu nga bamunaaza n'agendera ddala nga maki? Maggule. Naye ogenda okulaba talina na nsonga agatugayiwako asobole okugguka amatu. Oba namubuuza mano rabbuka ng'awulira bulungi. Hadhi illa ma'lula, eyo yennyini ensonga gy'owadde ndwadde si kyekigendererwa. Abamanyi kye bannyonnyola birashil ma laysa biwajib, okuyiwako amazzi si kyaki? Si kyabwatteeka, wabula bwe kiba kikoleddwa kukwasa ki? Ttaka. So tekirina kakwate na mufu. Oba ntegerekese, tekirina kakwate na ki? Na mufu. Kale bwe tuba tuteekayo mayiti twogera bigambo ki? Oba omufu ateebwayo atya? Yudau lmayit, omufu ateebwa mu kaburi ala shaqihi al-ayman, ku sayidi ye yaki? Eya ddyo, mutawajjihan wajhuhu ila al-qibla, ng'ekyenyi kye kitunudde mu ki? Mu kibla. Bane muyige ebintu bino. Yudau lmayit, omufu ateebwa mu kaburi ala shaqihi al-ayman, ku sayidi eyaki? Eya ddyo. Mutawajjihan wajhuhu, ng'ekyenyi kye feesi ye, so si ebigere, feesi ye ng'etunudde mu kibla.
هذا هو السنة وعليه عمل الصحابة وعمل التابعين. yategeka kinya wano wemunziikanga naye nga tasaala, teyebikirira, tawa zaka, ali mu bintu bya shiriki. Okwetegeka okutuufu okw'okufa si kwa kusima ntaana, kwa kutegeka mirimu. So siga nti nasimye entaana yange nzaawe munziikanga, ekyabamenyi kye bategeeza nti kitamwa newankubadde ettaka liryo. Ntegerekisi. N'olw'ensonga eyo qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah la yastahibu lirajulin, yagamba Ibn Taymiyyah ku nsonga eyo eraga nti tetukkirizibwa kwetegekera ntaana nga tetunnafa. Yagamba nti la yustahabu lirajulin, bulize nnyo ekigambo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Yagamba nti la yustahabu lirajulin, tekigwanibwa eri omusajja era si kirungi an yahfura qabrahu qabla an yamutu, kusima ntaana ye nga tannafa. Fa inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kubanga nabbi lam yafalu dhalik, nabbi teyakikolako. La huwa wala ashabuhu, wadde baki basahaba, wal abdi la yadiri aina sayamutu, kubanga teri amanyiwa wagenda kufiira we bagenda muziika. Wa in kana maqsudu rajul istidadu almaut, newankubadde ekigenderwa kyo gwasimye kabuli kwetegekera kufa, fahadha yakunu min alamali salih, okwetegeka kubeera kwa mirimu mirungi, so si kusima ntaana. Ntegerekisi. Kale wa hadha alqawlu amilu ilayhi, ekigambo ekyo ekiraga nti omuntu yeesimira ntaana kwetegeka nti yeetegeka kufa, kyendabanga kyekituufu nti tewaali tegese ntaana nga tonnaba kufa, wabula entaana gyetegekere bila amali salih, n'emirimu emirungi, kwe kwetegeka alhaqiqi okwaddala. Mukkirize olwaleero nkome wano, omulundi ogujja wenja okutandikira n'amateeka amalala agalaga entaana. Tulina mu kusima entaana al-lahad wa shaq, akawakati ne kano akebbali ke bayita mwana ki, waliwo akawakati mukamanyi, ne kano akebbali ke bayita mwana. Kaliwo akasingako obulungi ku sayidi ey'omusiraamu okuziikibwamu. Tuli ffenna n'amateeka amalala ge tugenda okulaba agagoberera entaana n'okutunulira omukyala akkirizibwa okutuuka ku ntaana oba takkirizibwa. Nawuliddeko muganda waffe Munyagwanga agamba nti omukyala okusemberera ku ntaana kijjako omufuuzu, naye omulundi ogujja tujja kutangaaza nti lwaki omukyala tatuuka ku ntaana. Siri ku bigambo bya Munyagwa, nsaba Allah amukuume era amulungamye, naffe atulungamye, atunyweza. Alina ebigambo byayogedde mu kuziika ebyabaddemu message oba otunulidde obuzibu bw'abantu bano bannayuganda. Oli abatannaba kuwulira ki kyoyogera, asooka kutunuulira ayogera, nga tannaba kutunuulira message ya muntu egamba ki. Kati waliwo omusajja ennaku ezo, omu ku basheekhe abadde ayogera nnyo ku Salaamu TV okwo, ng'alina message gyawe ennungi eri obusiraamu, naye nagamba kansome ku kye bayita comments. Ntegerekisi. Omuntu n'agamba tolina byotugamba ng'osala ebirevu. Sooka owulirize message y'omuntu agamba ki. Kyogamba asala ebirevu talinaako message asobola kwogera. Kyogamba buli akuzza ebirevu alina kwogera kituufu, oba buli alekako ekirevu. Kale abantu baawano atunuulira omuntu ng'ayogera nga tannamanya ayogera ki era afundikira naki, wabula nga yakatandika buuti watutama. Sooka owuliriza. Ayinza okuba kyayogera kiyamba ggwe, ayinza okuba kyayogera kirabula ggwe, naye ogamba otya omuntu ng'ayogera message eyamba umma n'ogaa nti tolina kyotugamba ng'osala ebirevu. Kusala ebirevu zambi limanyikiddwa nga bw'olaba era omuntu bw'ayenda.
nga bwabba eryo zambi. Ntegerekisi kati kyogamba ababbi teboogera bantu boogera nga bakute n'emizindaalo nga benzi, eryo nalyo zambi. Muleke kumanya nti ezambi liri mu lyokka lya kiki nga olaba muganda waffe Sheikh Aluma we yalifa, naye lwakuba teyagambye nti kigambo kya nabbi, yagambye nti y'okusala ekirevu alidde ki ye bwali okulya embizzi kaleko. Kigambo ekyo kinene. Kusanga omuntu nga mubuze ng'ali eyo mu kunywa mwenge, mu kulya mbizzi, alabira ddala ng'ali seefu. Naye teyagambye nti kigambo kya nabbi, yagambye endaba ye, si ndaba ya busiraamu eyo. Naye oli otya embizzi, Allah gye yaharamisa mu Qur'ani, noga nti kaleko. Kusala ekirevu zambi basiraamu. Nyi tosobola bikola ki? Kubigeraageranya na mbizzi. Olaba n'abagirya bagitya, abagirya bennyini bagikola ki? Bagyewaza na kano kantu mwe abasiraamu naye nga gwogamba nti asaze ekirevu alidde embizzi kaleko. Tosowa almukarana, okugeraageranya ebyo ebibiri tebirina ebyo bigeraageranyizibwa. Embizzi n'ekiki ekirevu nabbi yatugamba tukirekeko ku basajja. Afuluha, muleke ekirevu. Wakasu shawaribu, mukendeza amaki masulubu. Nabbi n'atugamba nti khalifu lyahudu wannasara, mwawukane ku bayudaaya n'abanaswara, mulekeko ekirevu. Ekyo hadisi zirikiriya. Naye nabbi talina we yakola ki? Bwe yageraageranyiza kirevu naki, naye yagambye ye kwe kulabako kwabadde kulabako, si kwa buki, si kwa busiraamu, nti obusiraamu bukola ki? We butyo bwe bukola ki? Bwe bulaba. Tegerekisi. Kale n'olw'ensonga eyo tubeere nga tumanya nti ensonga ezifaanaganako bwe zityo ziyinza okuvaako ate okubuza abantu n'okukola ki? N'okubongerayo. Oyinaga tegeeza embizzi sirina taabu kanjirye. N'omuntu oluusi okumubuulira ekintu ate ng'oyongera kumutamya buki? Butamya. Embizzi n'ekirevu. Kale ebintu ebimu tulina okusooka okumanya nabbi yabiteeka ku ddaala ki. Hadiisi za nabbi zitumala okusomesa abantu. Aluŋŋame agaanya obuluŋŋamu, ekyo kikye. Kiringa bw'olaba omuntu, n'olaba omuntu nga tasaala, n'ogamba kaŋŋende mulimbe nti namuloose ng'afudde, nga bamalayika bamuwalula, bamusibye enjegere, bamutwala mu jahannama, bamugamba lwaki obadde tosaala. Bw'ogenda n'ogamba omuntu bw'otyo n'ogamba nakuloose ng'oli mu mbeera bw'etyo, ofuna omusango gw'obulimba. Newankubadde ky'omugambye nti wamuloose ng'ate tewamuloose, nga kigenda mumuteeka mu kusaala, atandika okusaala, bakuwandiikako omusango gw'obulimba. Kitegeeza obujulizi bw'obusiraamu bwogerebwanga bwe bwakola ki? Nga bwe wajja. So siga nti bwe naabagamba bwe kino bajja kivaako. Kati okkirizibwa gamba muntu kumulimba nakuloose ofudde, bamalayika nga bakuwalula bakusuula mu muliro, naye nga bakuvunaana kimuswala. Ne waatandikiraawo okusaala enkya, omusango gw'obulimba tegukuvaako gwe yakoze ekyokulimba. Abantu tegerekisi. Njagala kumaliriza ebigambo byange n'ebigambo bibiri. Ekisookera ddala nabbi Muhammad, kabuli ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebagiwandiikako, era nabbi talina we yawandiikibwako ku ntaana ye nti ono nabbi Muhammadi, nti ono Abubakari, nti ono Umar. Wabula kye bayita fensi nakyogeddeko ku ntaana, nti entaana zikkirizibwa okuteekebwako ki?
fence so si kabuli wabula ebbali. Kati fence eyawula entaana ya nabbi sallallahu alayhi wasallam tegerekisi yeyawandiikibwako so si kabuli. Bintu ebyo byawulwa muyino byawula fence okulaga nti wano we mutuuse we wali entaana yani so si kabuli wabula ki fence. Umaru ali wali, Abubakari ali wali, so si nti kabuli ya nabbi bagiwandiikako. Kabuli ya nabbi si mpandiikeko. Ekirala, omuntu buli wagenda mu nsinga ezo n'alaba ekintu ekikoleddwa abakulembeze tekitegeeza buki? Tekitegeeza bujulizi. Tekitegeeza buki? Bujulizi. Tekitegeeza bujulizi. Bakabaka basobola okukola. Kati nga olaba entaana ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagiyingiza mu muki? Mu muzikiti, naye nga si nti eri mu dakhili almasjid, wabula okubeera nga webaali bazimba bagaziya ennyumba ye neekola ki? Neyingiramu. Oli waga nti nga nabbi bamuziika mu muzikiti. Nabbi tebamuziika mu muzikiti la, awula bakabaka abajja bagaziya omuki? Muzikiti. Batuuka ne balaba nga ennyumba nabbi mwe yaziikibwa tegerekisi nebeera nga webaali bataayiza neekola ki? So si nti nabbi ali muki? Mu muzikiti. Era entaana ye si mpandiikeko. Entaana ya nabbi erike fence tosobola nakugiraba nti ensonda ziizo nnya olw'okutangira abantu obutakola shiriki, wabula kumanyisa bumanyisa nti awo waziikiddwa. Nga bw'osobola okugenda enkoowe ne bawandiikako nti eno ye cemetery y'obuki? Y'obusiraamu. So si nti bawandiise kabuli ya nabbi. Omuntu ayogera ekyo aba atemeredde nabbi ebitundu. Naye yamuwasa mwana mulungi ng'alina ne Qur'ani hafidha li kitabillah, naye ng'alina ekizibu ekyo kya busezi. Bufumbo bwafiira mu mwezi, azuukuka ekiro n'asera, era lumu yamukwata ekiro ng'engoye mwaserera azeeyambudde aziterese mu kitooke. Baneiba bano be basooka omuga nti omuntu oyo asera, n'akiwakanya, asera n'awakanya, kumbe nga musezi. Yafubutukanga ekiro, afubutuka tayagala, kiba kirwadde. Afubutuka takola ki? Nga olaba ow'ensimbu kijja ne kimukuba, afubutuka tayagala. Kirwadde ekyetaaga abantu bakijjanjabe bwe baba bakirina. Kati amulingiriza nga yejjamu engoye mwabadde aserera, era bwe yaziraba bwe paba ye yagenda n'ajjawo engoye. Teyasula na mu nnyumba. Ku makya n'amuvuga paka waabwe n'abalaga n'engoye, naye kyayamba ng'abeewaabwe bakimanyi. Ne bagamba kyava ku ssengaawe yakimusiiga. Ssengaawe yatwala oyo omwana omuwala amukuze n'akimwambaza. Webula bwe muba muwa abaana bassenga baabwe, mubawa abantu bannaddiini ate nga tebalina nsaalwa. Akyambaza omwana wa mwennyina oluusi olw'ensaalwa, oluuki olwa shiriki gwe babeeramu. Webula bino byonna babagamba eby'empombo, simanyi oluwombo alukozemu bino. Muntu kubanga taliimu ki? Si nti buli luwombo lwa ssenga lubeera lukyafu, wabula abo abakyafuwaza empombo be baba bataliimu ki? Ddiini. Mu bakazi bammwe tebabafumbira ku mpombo, oba mukoma zirya ku mbaga. Mukyala yenna owaffe wano afumbayo oluwombo n'ategekera ku bba n'asese busesi. Ebola mujja kulya nnyo eminwe. Naye omukyala ategeka emmere owaffe wano mu Central, fumbayo emmere n'asibira ku bba. Kati tekitegeeza nti buli luwombo luna luba lukyafu, wabula enkyafu be baba batali mu ddiini, abali mu shiriki. Sawo omuganda amugambye kola bw'oti onyweze obufumbo.
bufumbo bw'omwana wo butatagala kola nakola ebyo ebikyafu. Naye si buli luki, si buli luwombo nti lubeera lukyafu. Kati ze tulya mu hoteri temugendangako wali ku tuke baga njagala oluwombo baba balutaddemu obukyafu olwa hoteri. Si buli luwombo nti luba lukyafu. Mukyala wayinza okuba alimu eddiini, alimu ensa, ntegerekisi ng'oluwombo lwe si lukyafu. Naye omuntu agenda n'ayogerera oluwombo n'akutamya buli luwombo, wabula si buli. Empombo ezimu ez'abantu abatali mu ddiini, empombo z'abantu abali mu shiriki ezibeera enkyafu. Ekindeeseza ekyo ki? Nti omwana oli eyamwambika ekitambo ekyo kye bayita ekitambo yali ssengaawe eyakimutuuzaako, era ono n'amuzzaayo. Kale ekindeeseza ekyo kwe kugamba nti basobola okusima entaana mu buwanvu omuntu ng'abuliramu, tegerekisi olw'okusinziira abantu baabo bayinza okuba bajjayo abaki abafu. Noze mwawulira abeera akaayi abaali balya abantu bo balya n'omulamu bakutaayiza nga olaba ababbi b'amasimu eno e Kampala mu ku street, akulaba otambula oli mupya ku kyalo n'akusikaasika paka mu nnyumba, kakana bakutemyetemye bakulidde obufiififi, tegerekisi. Naye wunya omuntu ali omuntu endya y'ekisezi nodda ku nnyindo ya munne ennyindo omuntu gwolaba alina ebiyungo ng'ebibyo n'oli ettama lye nadda ku lubuto olwotuuka ku nnyashi. Waliyadhu billah, Mungu atutaase. Naye ebyo abantu abo beeraguzalaguza abashiriku abakola ebintu ebyo. Oli otya munno bw'otyo nodda ku kigere. Allah tutaase bannaaye. Kyova olaba agaye nti famire muzikolengako ki research. Tomala gagwa ku mwana w'abendi ku street. You have to make a good research. Namutebi musiimye Rukayo ono mwana mulungi, Shamimu ono kiwala kirungi ekijjudde obulungi, naye background yaki ya family eri ki? Noonyereza okola research. Naye tomala gagwa ku bantu bajja kubazinyisa ekiro. Ekyo nga nkimaliriza, tuteekayo buti omufu n'entaana esimibwa etya ey'omusiraamu tugimaliriza. Njagala kusembyayo ndowooza ebintu bibiri ku ntaana. Omuntu okutegeka essanda mwagenda okuziikibwa nga tannafa kiramulwa kityo. Tuli fenna amanyi baffe ab'obusiraamu bagamba nti yajuzu i'daadu al-kafni qabla al-maut. Omuntu akkirizibwa okutegeka essanda ye nga tannaba kufa. Ne beesembesa hadisi ya Sahal ibn Sa'di as-Sa'idi radiyallahu anhu anna imra'ati ja'at, waliwo omukyala yajja eri Nabbi Muhammad biburudatin mansuuja, ng'akoledde Nabbi essuuka gye yeekolera omukyala n'omukono gwe, n'agiwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bw'agiwa Nabbi ne wabeerawo agyegomba, Nabbi n'atandika ojjambala ng'enkutu. Era hadisi egamba nti fa akhadhaha an-nabiyyu muhtajan ilayha, Nabbi n'afuna essuuka eyo gye bamuwadde oba enkutu muhtajan ilayha, nga ddala agirazeemu obwagazi. Fa kharaja ilayha wa innaha izaaruhu, Nabbi n'atandikanga n'okugifulumiramu nga yenkutu ye nga gy'ayambala. Ne wabeerawo eyagyegomba. Tuli fenna n'agisaba Nabbi Muhammad. Basahaba ne beetama ne baga, lwaki osabye Nabbi enkutu ye?
oba essuuka ye gye baamuwa ng'ate okimanyi nti nabbi waasabwa tasobola kumma. Kyava bagamba nti inni wallahi ndayira Allah ma sa'altuhu li albasahu, simusabye nti njagala kujambala, innama sa'altuhu litakuna kafani, njimusabye ebeere essanda yange. Ekinsabisiza nabbi si kumusaba nti njagala jambala, wabula musabye litakuna kafani, ebeere ki? Qala Sahal fakanati kafanuhu au kafanahu. Sahali anyumya hadisi agamba nti ye yali essanda yo ye yasaba nabbi omukyala. Kiregeeza ekyo basahaba tebakitamu, ekyokubeera nga omuntu yeetegekera ki? Essanda, wabula kye baatamwa kyali ki? Oli kusaba nabbi ki so si kugifuula ki? Sanda. Kiba kubanga kyali kitamwa, basahaba baali kivumiridde. Fa akhadha ahlu lilm min alhadith, amanyi baffe ne bajja mu hadisi omwo jawaazu i'daadi lkafan, ti omuntu akkirizibwa okwetegekera essanda ze qabla almaut nga tannaba kufa, walistidaadu lidhalika bifiili hatha sahabiyi, n'okubeera nga omuntu kimuyambako okukola ki? Okwetegeka. Weetegekedde essanda ng'odda mu muzannyo, ogeye wano essanda zange mumunziikanga, ale n'odda mu jiriba, kitegeeza okufa okukoze eki? Okwetegekedde. Ekisembayo ye muntu okutegeka entaana ye nga tannafa. Hukum hafru lkabri qabla almaut, kiramulwa kitya omuntu okutegeka entaana ye nga tannaba kufa? Ekyo abamanyi bakyawukanamu mu bigambo bina. Amanyi abamu bagamba oli bw'aba aguza ettaka awajja okuziikibwakwe kikkirizibwa senga agula ettaka, n'agamba lino ettaka lyenguze wano we banziikanga. Wastadallu bifiili Uthman bun Affan, besembesa ekikolwa kya Uthman bun Affan wa Aisha mukyala wa Nabbi Muhammad, wa Umar bun Abdul Aziz, wa ashara alfuqaha almalikiya. Abamanyi abamalikiya ne bagamba nti kikkirizibwa jawaazu hafru lkabri, omuntu okutegeka entaana ye waaliziikibwa, idha kana fi mulkihi, entaana eyo bwebeera nga ettaka lirye, jagala mwandalayininge, ettaka bwe liba lirye nga gw'oliguze, ng'ettaka eryo liryo, yo underline, ng'ettaka ki? Naye we libeera nga al-ardh al-amma, ettaka ery'abasiraamu bonna nga bw'olaba nkoowe, n'ogenda ne weekwata akafo n'ogenda yeeyange, ekyo abamanyi kye batakkiriza, tebakikola ki? Era baayawukana mu bigambo bina ne bagamba nti adamul jawaaz hafru lkabri qabla almauti mutlaqa, ettaka nga si liryo tokkirizibwa kwetegekeramu ntaana. Ekigambo ky'abamalikiya ne bashafiiya. Islamic Media, Qibla Islamic Media.